This is Inside. On the Inside Out, ne Joseph Tamale Mirundi, Mutami wa Iwana Mirundi, ne Mole na Matovu. Mirundi, yes. What next for FDC? No. Balonze ne bajjamu nandala. Abasajja yabawangudde n'abafulumya n'akola gavumenti empya mwe batali. Andi kankubulire. The issue eri bweti. Nti neki kisobola okusipulitinga. Nabagamba wano nempanika n'akatabo nti how akazu politics destroys nations. Akazu kikava Rwanda timubeera mu kagulupu mu ggwanga akalifuga olumu kabatekala bwanga tekalina na bifo byonna. The most powerful people in this government are not seen, and they don't hold any power. The most powerful people yes. in this government are not seen. Are not seen. They are not the ones we see. What do you mean by being powerful then? Anti nkubulira nti who would go to Gulu? General Sali yali Gulu. The Prime Minister went there in an helicopter, the Vice President went there. Do you see Sali anywhere? No. They tell us nti shati jolabe yoba minister nani is not the reflection of power and influence in the government. So being on the cabinet chart is not enough? No. You see, political power and influence is measured by the distance between where you are and the social political power. What if the president's daughters tell you, we shall help you to see the president tonight, and the prime minister tells you the same? Whom do you wait? The daughters? Do they appear anywhere? No, they are not on the chart. Yes. So the chart, that political chart is not important. What is important is the distance where you are and the social political power. How does this apply to FDC? So, this is how we measure. Kakati nze mbabude ne mbagamba nti ebyo byonna ebibiina bijja kwekutulamu kuba strategy ya kubinafuya. But the issue is bw'oyinkalejinga ebibiina bino byetememu ebibiina tebiina cause. The fierce battle ey'obwa president, is it, do these people who are fighting to take over, who are scared about Museveni's future, bali mu nyumba ye? These are policy people. You mean that abali mu nyumba ye bali more scared than abali ebweru? Nze ndabe meeting zaabwe. That's why I've come out and say, you people don't create panic in society. The issue that one day, if we wake up one day, I'm 7 years food day, we'll get a day 4. What do you, mwemukolechi into echi? Nze mbagamba nti I'm explaining nti ebina tebina mugaso. Let them continue their bickering. But whoever is doing this to give muka lobongo ye million ebina nga zitemumpadde is wasting time. Sentes. Why do you buy a nice Gomez for a woman who is not your wife? Nga nebo munatula temusobola kutula kumeze mu charge. Era Gomez eyo okujjako byomulyako Gomez bajibalira baawo. Ayambaza omukyala. Bane Mukama Mirundi yabadde mu lugoye oluki. Kakati gwakuyambirawo. Ngate mulowooza omanyi ebintu by'obwezi olowooza nti bw'omuliraana. Ate oyinza omuliraana nga mugenda apo nga mwekiisinze mwerabe. Kakati ebibiina tebiina mugaso. Biikalingi. Oba gwe FDC yetemamu emirundi 10. I want you to tell me nti Nandala Mafia, apart from Bugisha, can he win the president? He's actually the next candidate, flag bearer of FDC. He's retiring.
has retired humiliatively. But at least Nandala is more popular than Namuli. Which where? Nandala can say everywhere. Taina. He has been a member of parliament for quite long. How many years had Bobi Wine remained in parliament? How many people read your newspapers and monitor and where you promote these people? We are more known than these people, Muanga. Let me tell you, wabewa posting a yogid and about a million whenever I post something, give me over a week again. Who was it? Honorable Museveni. Name we temwewa value. Assess yourself. Popular Zamali. More popular than Nandala Mafia. More in the last 5 years, newspapers don't highlight me. They don't. Yes. You are very abusive. Yes. They don't highlight you. Anti bamvuma. Very abusive. Nzenga singa combined. Your viewership. Actually, your viewership in a day is the saturation of the newspaper. Overall, Uganda newspapers combined. Yes. Kakati gwe. Why do we get musicians? Okusoka zinense zaffe muwanga kimutala bafakita jetu yina. Ensene ekwatiddwa abagezi bangi. Since Amini went. Abagezi ne bajja. Public participation ekyali ku Idi Amin. N'abatambulabako nze njogera nnyo ebintu kati kasuku ayagala bya history. But when you talk about the good side of Idi Amin, nti yayina ki? Nti Amin yayina emmotoka nga bwekwata ku Lwentebe eyingira ennyanja ekitugulu ng'efusa amphibian. True. Yes. Nti Amin yaleeta satellite Empoma eyamusenera ebuzi baba kwa kintu kiwanikayo nga mina constantly kubeera nga mukimaintainers. Museveni yagaa nti I can even take those who attack Musenero, I can take them to court to defend Musenero. Yalita kimanyi nti kiri babikola dde ebintu NASA ebikola. NASA ne bw'oyagala kaakati ng'olina $millions $10 bakutwala mu bizungirizi waggulu ne bakomyawo. Abantu abagala okulaba view abagagga nti Titanic mwafiiriddemu bameka abagenza okulaba Titanic gundi wreckage. Kakati naawe the way you presented this to the president was if ne Kenya bagibye, was as if we are getting a satellite stationed in the air. Do you believe that the North Koreans will depend on NASA? The Chinese depend on NASA for their airspace issues. Yes, issues. Bino byakuzannyamu. Ne Musenero kati abo Musenero batya government yenaddawo. Abantu bonna bapaniki nga balina property. Why? I tell you Muwanga, live longer and see another government and we shall see the orphans of the former regime. Nga buli kamu bakatutte nze mbadde mu kibuga muno nti bayimbanga engoye z'omwatu ozigula wanze nzigula wa Kadingidi atunda bulungi ate wakisa yitayo kakasa ekyeŋŋamba Kadingidi Amini yagenda naye ne tulaba mu colors technical services nga musajja mukozi wangu budayi n'ebyuma biyitirivu mu colors yatuuka bitunda enjegere twagenda ng'ewamulowooza nga bijjudde tebamuwa mulimu sale yali amuwadde okusima Valley Dams tayina mulimu kubanga mbaga nti amakampuni ga Uganda aga business gonna gali parastatals. They have links in where government. They are enjoying monopolies. They don't pay taxes. What next nga Katonge gamba tulina obuyinza fe FDC nga ninaje nawe gamba fe FDC. No. How are they going to balance that? Who has the power now? I'm telling you, numerically, bakuwa singa bano. Numerically basinga bano. In fact, when I see these people, I'm seeing two factors. One, they want money. Which people want money? Bombi. Both factions want money. Want money. Two,
somebody must be calculating. And if you sponsor Lukwago against Bobi Wine, they strip Buganda vote. I want to tell you, Muslims cannot let down your fellow Muslim. Yes. Abandabana mumanenga fetu muwadi. Bobi Wine will lose a high percentage. Mwenye na basajja bagezi. Abantu abali mbuyinza bagezi. Balitoka nti vaku wa meya. Ogenda otukolera assignment ye. Otukubire ospoliti ngobo lwa Bobi Wine. Ne bamusasula. Ekiyinza okuba Besigye tali mweru. Besigye bakitegeredde tebagenda kuwangula kulonda. I've been speaking it. Nti Mao bamuwako 1.5 billion alemeremu kalulu alemezemu Besigye. Besigye yali agala kulinga wo. Naye Mao bamuwa lolo ebyo byogamba ayogera ideas zombo. Tuone ideas zebogera. Kakati Mao ava ku directives atandika okuvuma bamutega akabenje kamoto to go back to your walolo nagamba Mao nti if I bribe a scholar not to score against my goalpost and he does it, do I pay you? No, because you have kubanga you have violated the role. Mao wali badenga beti kamia yerolo ye ndiye fula akala bali bakubiri tayimbwa mutu abantu aba bafiridwa abantu ba bali batta ndo firiza abana no basa no bakola ki entano chuka no chuka bali babatta tebayina future n'abaana baabwe. What is the risk? Can Nandra Mafabi remobilize FDC okugizengu nga bwagobyemu bali gambi yesu see over fighting. Yesu is the strategy of those who strategize for government. So let us keep them. Kubaka katika ngubuli nabagamba nti Mao yali tajja kugenda tiyagenda wani wa Bobi Wine banamboze ne balwana nnyo Mao bamujje mu leadership n'abalema Bobi Wine bamutwala mu church mu kerezia wawambe DP Mao yagiremerako kakati Mao bamugenda nti delegation conference ye yali mfu where he get the money delegation conference ogikola otya buli branch za DP ziruda kubakati bamubye set back era yayisawo Bobi Wine abera ne instructions semuju abalamuzi koga nti bali independent uwa ne babala kyabwe babala banecha abakozi obubi ugenda mu court. They are fighting over signatures mukole ekintu kyamwe but their problem is sente mu Europe zaweddeyo kyovula buno onazonye obubati ono ne mukozi we yagenda nazinoonya tuli bubi na bakwata akatambi edi mutu omumanyi namuganja yekitu ekyonku b yayina bakwatanga abantu ne babatwala Malawi Zambia wa babategeke okulumiriza muhoozi some of them bali babodaboda bizitomete nakamba mutwi edi mutwi tikitwi nkukube tikisobola bana kikwata kati ezo sente ngani yali azibawa bakube muhoozi mbuwa mutwale mu ICC nekikubana ekijja wona twali najoogerako kakati abo ba Bobi Wine bakyafunayo nze natunuulira twagendanga mu America nga waliwo ekibiina ky'Abaganda babba bannaabwe eri Abaganda abagenda edda abalowooza nti Omuganda ajja kufuga eggwanga Abaganda batulugunyizibwa waliwo omusajja yagamba naweereza sente z'omwana wange abamagye ba Museveni bazibiddeko road block ekitugu yavaawo dda ngovi wabwe bamubbye naye tekimanyi nebiri many of these people cannot have an air ticket and come back road block wano Mayiga nabaga nti look what Mayiga politically unlike Mayiga is selling something illegal oba abantu batwala bakuba kyeyo how can you travel to America ngoyina
an entry of about 20 people. Nogan nafunye emitwalo 3. How is it a profitable venture? How are you going to pay your air tickets? But the Buganda there, we must host the Katikiro. Baina n'amasaza. Amasaza ga Buganda. Saza ya Ssaabasajja Biden gatamanyi. Eri Massachusetts. Yes. Kati ago gabba Baganda bannawo kamala obukamazi. Mirundi. Ssaabasajja ayina essaza lye e Colorado. Ani alimanyi? Ani alimanyi? Asobola n'okukolako kati sekolo wa Biden. Essaza lya Ssaabasajja. Nziza okulambula essaza lyange wano. Njagala kulaba ku President Biden. Abantu babeera mu by'okuzannya. Ku side zino zombi oli ku FDC najja n'ankumbi oba yakatonda. Which camp do you side with? Nze siinaako n'emu. But what I know, n'akajanja k'Abaganda Lukwago overshadow determination ya Besigye. Teri adawutinga Besigye. Besigye teyalwanira kibiina. Kituufu. Yes. Toyinza kuba Besigye najja n'ankumbi. Bamuggyeyo. Afa. Bamuggyeyo kati. Nze nkubulya Besigye yayinza okufa. There are things. Nze abasajja abo abamawulire bankuba. Naye bwe bamala okungoba mu State House ne bankuba. Defulungidde natabula obutwa. Mbunywe nfe. Nga nebe nsinzi akasajja kulubye ne kabusenga. Kulubye ne kabusenga. Niba kakati nindo tekalinyayo tewalina immediate former executive officer tewali mukolo gwe bakayitako Allah asasula. Allah asasula. That's why I'm relaxing. Allah asasula. In fact, I have written a book which is coming out over the weekend, learning how to forgive. You to teach about forgiveness? You Mirundi? I'm going to teach forgiveness. You to teach forgiveness? Yes. Oh, Jesus Christ. Because I've gone through it. Have you forgiven anyone? Yes. Who? Bonna. Obasonyiwadde. Bonna nabasonyiwadde. Nakugamba nti olunaku lwe nabalaba meeting nga bagamba nti omusajja twamukubira bwereere. In fact, there is a group that wants to give me money. I've persevered. Sikunjoka kunteeka mugundi mvu tumuyita najja wano. Tewali muntu wano asobola kumala myaka 10 ng'omulimu gwa gavumenti agugaanye. Yes. Kubanga tubadde tujja kusisinkanayo. Omanyi bano abantu tebaasoma karakita z'abantu. Era mujja kufa nnyo. Nti you believe nti bw'omala ogamba omukazi oyo Sally nti si accounting office ng'asigalawo n'akabina ke nti bonna bwe bali. Abantu bonna bujuzi bwa nkula ki buno. Me when I look at the whole situation. Parliament yamugobe yabagaana okulya. Anti Sally yali mutuufu nga ne bano batuufu. Kubanga this government is overburdened. Bategedde akazito kabatuddeko. That's why bakole ekintu kimwe modern state kyekola. A modern state etakisinga ekwasa ebintu byonna private sector. Nesigaza infrastructure. That's why Museveni put up good industrial parks. Nesigaza to tax people. Nesigaza provision of security. Mirimeji a modern state jekola. This is why when they are campaigning in Europe, America, do you hear schools? Do you hear there will problems at school here? Because they were balala. Tekakati gwe bwekibanga we agire ne government. Nobody clever bay bali bakwata. Wait them to become good. They will frequent. The inside out. Joseph Tamale Mirundi. Let me tell you, conclude. Nti yonna Sally yali alowoozanga ennyumba yeewuwe. Nti instead of renting, kankwate sente zino nzirabirize eyange. Mponye government badde niyo okupangisa. But you see, twakuba nti ye tebamubuulira. Obujozi obuli mu gavumenti eno bunuka. Obujozi obuli mu gavumenti tebalina tribalism, tebalina ekitibwa kibalina okujooga abantu kyekyo kyokka kye balina. Obutamayininga nti naye muntu abaana bange balina okulya aboyombwa Messi
oba tebasoma oba tebakola olina agamba nti abaana ababe bo bakitalo nnyo. He must be humiliated to the body man. Mukikule bateka bo mu cabinet. But you have just said that you are forgiven. Wasonyi naye nkubule siri angule nzenkuwa nti omukazi ngole mujeewo naye tomuhumiliating nga bwoti anabo bajja kube nidogi ndi bwiru. I wonder mwenye nyo ne family tayinza agenda bwe ngomazoga nti she cannot be an accounting officer omudifulate agenda akole kakati njagala nkubulire omusajja wa National Security Fund yafa. Instead of acquired, you will not get people in international jobs. People will even fear to come from abroad. Handle it as a human being, not the inside out. Tamale Mirundi. What you do, or your Mishala Wali Mugambi, is it a government policy? If it is a government policy, nti twejjeko into. Kubanga sente zisinga okubenzibwa ennyo ebizimbe nga repairs. Yes. Okujjako ng'olina kampuni oba nga basudiiro abasobola okutundira ebizimbe byabwe nga balina ki kampuni ebikola ki nga ne sente weeziri. But in government bwe babawa sente nga liriizi kitegeere tezimala. Ekitegeezo oyinza okusanga nga sente za repairs tezifuniddwa mu mwaka ogwo naye ekizimbe kyongera kukola ki kukwononeka. Kakati there salimises eki a point singa bamubuulira banne naye okuva kuba he must go home on the road, he must be in the prison. Kakati gwe olubwoti nkubuulira are you building harmony with this man? No. Nti when you do, you find your baby with a razor blade playing with it. Get a better one, an attractive one that makes noise. Go, you know, kukiriza. Mujja kusanga batezebbo mu cabinet. The inside out. Mirundi. If you don't improve on your human relationship, don't listen to him. He must succumb to police. When you read my book, I was ready to bless myself for 3 times. Tumuyite ekyankwanzi tumuhumiliating nti apologizes ntwalaye nali ntulika kali tuli ku student of political science mu chambers assigning document Yosefu nti ebyo tajja koddamu kubikola ntulika kibana njesiba kubanga onhumiliating nnyo n'oteeka ku kisenge. Kakati muyige kyembagamba si to fight again. Mbagamba muyige human nature muwanga. Ni wasonyiye eki? Era nawe kumpusa bubikola ki? Wasonyiye eki? Era ne mbagamba nze sijja kuddayo kukola mu government. Ate sobola genda mu opposition. Bwetyo future yange bwe. Tayinza kujja mu opposition kuba watuvuma. Ayi wavuma opposition bere. Nali jikubidde mu ngalo. Wavuma. Kakati gwe muwanga. Abantu akakutunuulira baga nti oli muntu mulamu. Gwe bawadde owa general manager n'omuwandikire n'omugambira mu program nti wampadde biguli ngenze. Keep quiet. Tewali ogedde nti bampadde appointment letter. Omusajja ku TV ye omala kuvuma ogende. Who will give you a job? Bwani agenda okuba omulimu. This man has a habit. Bwali ebuziza n'otajja kukola. Ne ku TV y'omuntu Mirundi gwegenda nze nakyenjagala okwogera. Yampadde obwa manager ebbaluwa ngimukubidde mu nkoze eki. Ani ali kuwa omulimu muwanga? Mirundi lwaki zoyagala baniyemu gwe tebakuniyamu? No. Nange nange natulika njagala kutulika saagala kuniyamu. Waliwo wokoma. Lwaki baniyamu? Nti nze for me I've maintained my vehicle. Waliwo abaali baagala ogitwala n'amafuta ne bagajjawo nti nja kusakambinga ku police. But nze Museveni namutunuulira bwenti kuba nze tebambuulira buwulize naliwo. Nagendayo mu president's office ne balowooza nti talina kyakukola. Remove him. Gwekyoga nti mbeerawo nga ndi ku masa. Ekyokubiri experience yange mu state house gye nkubuulidde omusajja omukulu
nogende wakawola akato there is no money ngabalala bafu kati nyizo kukwata ntebe ninjikukupa. This is why mutegere characters zammwe. Abantu abasinga obungi balowooza nti ndi musajja mukambwe nnyo. Humiliation. Oli mukambwe. Humiliation. No oli mukambwe. Oli mukambwe. Ate Grace. Nzo kyanyumiza tubadde n'emyaka gigenda kuwera 10 naawe kyanyumiza. You were tough. You know my wives. Do I fight in the bus? Nze leka sonjo oganga nvaawo. Ne bwe ntuula mu ntebe muwanga ku party. Ne bwe baya mwana wange ngambaga. Nonsitulawo. Nonteeka mu kifo ekyanga ngenda. Mirundi kuba biri bano ku Lukwago ne Nandala Mafabi nga kandidatwa FDC. Mafabi tali popular. Ani asobola the structure yennyini tesaana bakulembeze. Even there is a structure. Yes. Muwanga olino representable and very aggressive. Kubanga wali badoga. What markets this money? Leave alone your internal problems. What markets Nandala Mafabi? Is rich. For Lukwago. I understand. Ayina chi. Ayina nyunyi. Ali mu World Bank na kati ali mu World Bank meeting as we talk now. Is sitting in the World Bank. Ani otobera mu World Bank omusajja yajja wano n'abeera n'abakola ki. But you see people, you people basekerera. Akola mu World Bank. Akola chi. Akola chi. Banka yensi yonna. Kuki bakola yoki. Baba yitawo mutabani wa Sebana akwata region ngondi continent number Latin America representative of World Bank ebitumbi obera gokomira osirwa abantu babimanyi bana bena mukazi we nze nkubolera when you value Lukwago's good stature and the experience in many countries former mayors become presidents. True that. You go to France buli okujjako makoloni gwesimanyi Sankoz yali meya we Kawempe bano bana bashira kabali ba meya ba Paris bani. It gives why politics you must get people to market you. True. Uyiza kubanga gwe tewabadde akumanyi. Politics is alliances nti gwe meya wejinja ayinza okukolera meya omwalwana kuba muyina meeting mumusisinkana ne mu bonding ne muzimba rapport. Yes, you can market Lukwago more than marketing ngani. Singa Nandala Mafabi bi World Bank bibye ya mukazi we n'abaana be. Singa Nandala Mafabi abadde mu mwanyi national nga ina national ambulera niye abantu ba Uganda generation gyemuzimbi Bobi Wine ejja kusigala nga abatawaanyi kubanga temwina kyemukoledde bavubuka bano. What next for Besigye? Now that FDC is off his CV. Besigye must retire. Besigye what I think tasobola kubula kyakulya. Besigye ayagala identity. Nze mbalaba bano mu meeting zamwe nga boogera nti NRM egudde. But you think Museveni can live NRM egudde? Nze kimbabulye kiriwo ekiti Namagoye abannamagoye okujja kufa Abaganda nga yakazaalibwa tumusuula mu lyato ly'omwenge n'asigaza amaaso gokka nga geeka Namagoye. Movement bwe yazimbibwa bweri is a revolutionary political organization that operates economy. When there is war, we mobilize. If there is peace, we demobilize. NRM bwekyesa okukola kuteekawo kakiiko kalonda the longest akakiiko kannamyalo kuba yeemanyi egenda kukubako sente politisasula. So immediately they close their campaign office unosabana NRM esaba alias ekusasula alias ayo etema butemi ate bwe baba banadduka era byakiyekera byennyini twabeeranga mu bweyekero ne balumba ekitundu bwe balumba ekitundu ne bakola n'obusisa ne bakola ki n'olabanga permanent baddukanga kiro mu abataagenze nabo nga amagye ga gavumenti gajja gabatema duka nabo wali peace kakati bwe kye bakola Lukwagana maintaining ati ekintu ekyali mu mateeka nga kooti emaze okuga nti ekyoli kye kiri mu mateeka abagenda kimaintaining ati. That's what they say. Are you recognized by the population? The population, yes. Kiyinza n'okuva mu gundi. Population emanyi nti Besigye wa FDC. Nkugambye
kiyinza n'okuva mu 1980 e Nigeria bawera ebibiina byonna ne bagamba mukole ebipya, but the old ones zayimaginga why when does Besigye have to say nti siri FDC abandi FDC okujjako nga Besigye akulosinze mu NRM which official which cannot do in old age kiki ekimutwalayo mu NRM. He will die a respected man. Nganze yalemerewo emyaka 10 ne banjooga nyaba ne bamukuba amagulu ne beddewo emyaka 10 tebalina kye banfunyeemu. Disown the recordings. I have many. The inside out. Mwanga teyasoma byabufuzi ndoza alinye mu byanfuna ebyo n'ebyobufuzi yabisoma. True. Abantu mu developing countries tutambula n'ebitiibwa byaffe. Omubaka w'abantu. Is it true? Oyina abantu bameka gwe wawangulwa muwanguzi obulumeka. Tukiyita misnomer. That something is assumed. Misnomer is called a misnomer. Kakati today, what's the contentious issue? Nebo munekandagane mufuluma mujja kudda. Bajja kudda. Yes. Ne omusala tegusalika. Two. Ate ekyo kirimu. The second point is you have all the powers. Nyere gundi Lukumayo mmanyi. Lukumayo, yes. Lukumayo yagenda Tanzania. Nga bamuwanga bawambi binayisa. Nyerere yamugamba you have all the powers. Go back, convene the gundi elinga parliament, National Consultative Council to restore order in Uganda. He fled to Kenya. Mwanga ne Museveni bakiwamba. Lukumayo ng'akitidde. Yadduka Nyerere yamugamba go back to Uganda and convene the National Consultative Council. That's your body, which can solve problems. You are in parliament. If this government harasses MPs, how many MPs are in prison? What are you? Yes, but I can tell you how UPC harassed people. Senda ula bagenda okumutta ne batamusangayo ne batta mukazi. African semba tya bamutta. Waliwo abasajja abayu gundi omusajja bamutangana kazinja bamugamba akyuke ayingire UPC n'agaana. Ne batta abazungu ku luguudo lw'Entebbe ne baleeta emirambo gyabwe ne bagisuulewo Kazinja bali mu parliament nga bamunoonya ewuwe. Basangawo omuwala we yali akazaala baby n'omuke yali azze okulaba mukazi we yazadde tebaddamu kulabika. We never seen again. Waliyo omusajja nga weemubende MP yavuganga Vespa bwati musajja muvuka muto Sokolo yamutta abaddipi ne beekalakasa ne bakola ki ne bafuluma mu meeting Mwanga yaseka busesi yagasinga mwaze wange nali muwonyeza nga naye Sokolo yange Sokolo wamuwulirako mpulira era ndowooza bano bamuyiga bagamba yabuuka mu baasi ng'alageeruza byenkugambye nti tofuma bantu noga nti bakwerabira Namiti kaputeni Namiti yatakatabalwa ng'ali very important mu NRA bwe yayingira NRA ewali he died in prison. Tayita kuvuma abantu bano group n'ogivuma waliwo abatakulinda Namiti surrendered in Balala. Yakuliranga Simba commander wa Simba and make it worse. Many soldiers in Imbalala barracks bagivuukamu abaserikale ne bamikisinga n'abantu ate nga abantu b'Embalala tebaali receptive lwaki baali balowooza nti era Museveni ajja kuddamu edduka nga 79 ekibuga kyabwe bakikuba. And the inside out ne Joseph Tamale kakati abo bamuwanga you can only storm out of the meeting nabagambye Professor Lule bamujjako abadipi ne basomanga out abali opposite to instead of standing up and face the other group. Ben Chiwanuka stormed out of the Lankasami talks. What happened? Nyerere took the presidents. Yabaga nti allow him to go. Nyai came here purposely to make a constitution, which
era crisis yabagamba you are choosing me or plotting to abrogate the constitution. The one, my baby, when each one left I remained in China Jijo. Kakati gundi ubote yali asoma budget abadde nebekala kasa lwaki esimira. But they have been all defeated. Yes, you can express. What else can I do? Nti bw'oba otwala embuzi nyina waayo asigala akaaba. That's something he can do. Kyesobola okukola. Naye embuzi omwana musigala mutwala. But era bamutwala. Kakati bo bano kye baagala okulaga nti Bobi Wine takyaddamu kufuna status eri. Katumulageko abe yavuma eyentwalo gye bamututtemu y'abakomando be yavuma antukuterese atukulinde taliddamu. In fact, Bobi Wine needs to have a protection. He needs very protection. Omuntu ajja n'agaana n'omwana w'okufuluma aba akulinako hatred y'amaanyi nnyo. Somebody can come rape your wife in front of the children. He's a rapist. He wants to inflict pain on you equal to what you inflict. Nange babagulako abatemu bajje barapinge mukazi wange bamusiige siriimu nfe. It's a true story. When you read my book, banguleko basagizi banzite. We are paid money milioni 10. Musajja muna agamba munne, don't kill this man. When you kill him, you are killing the body, his ideas. The inside out. So, ne Yosefu Tamale. Bagala okusevinga mu Bobi Wine. The government will keep quiet. Kubanga nkugamba muwanga. Nkugambe tugende. Bagamba. Nti this government operates in clusters. Interested groups tuzimanyi. Interested groups. Yeah. Different clusters. Yes. Nti look, a man who is supposed to be an advisor of president on media name kubo mwoni. Who directs? Then they tell you to go and advise the president on media. Nejako programu zangu. A presidential advisor on media. You don't know. Which media are you going to talk about? Yes. Instead of you advising the president. Era nakakati nze naleta kubimpa ebyo nti baminisa information mpe ekirala yifa ikuludawo. Why? Kakati abo abasajja abanvumye mu mawulire ne bakola ki? Waliwo asobola okujja ewange wabukedda gyeyo story. Mbwagenze tasobola. Yes. Onvumye ndi drunkard. I'm a mad man. Kakati mad man abaye sobola okwogerera Museveni. Hey, katenza n'okusanga ng'oyo omukazi sali nga Museveni bye bamugamba biki birala. Waliwo oyo omukyala Nassali. Ya Nassali kakati yaddayo mu Judicial Service Commission. After President struggling, bakadde ba Nassali abamanyi. So we even went to the family. N'abalagira bamuzi ne baganda Chief Justice n'agamba nti ye talina balamuzi to hear ka case. Oyo betekame eyamuzza ku mulimu. Naye balina sente ze baali baagala okubba mu education. Ne bakola lisafu etaliiyo. Kakati bwe bakola lisafu ne bawaani nti Museveni akyusizza ba permanent secretary be. Kagoda najja. Sente n'aziba wa billions. Nga yalooza nti batuuka mu State House. President n'agamba Kagoda, I know you yali luddawo. Internal affairs. Why are you here? Nice education. Sebo you made a reshuffle. Muze naga reshuffle ngikoleddewo. Iyo reshuffle guwa gikoze eyakuleesewo. Nakubira Nassali esimu. These are two stories. Nakubira Nassali esimu n'amugamba mpisa aba education nga sikulabye nti muzeeyi wangobi. Nagobye kebere ebbaluwa eyakugobye n'omukono ogwange. She bounced back. Bano basajja balidde yali atakolangako nabo yatabamanyi. Kakati ayinza okusanga nga gurupu emu ono gye yanyiiza ye yamukwa to humiliate you. Anti group even with 1 million army mwagala because ajiwa obuzibu awo. Oyo Nassali. But don't provoke ani. Gerald Nisali ne group ya Bahati waliwo ne minister omulala omusimanyi Gume na naye kakati olwanirira ki?
There is no story what's your life. Twebuuza bulijjo olwanirira Museveni olwanirira ki? Akuyambye eki Museveni okutaasa ku lutalo nga n'ennyoko tamugulidde yadde akagaali. Eyo gy'olaga ogenda kutoka. Omusajja yagulira nnyaba akagaali bamuyiteegesa ali mu Amerika. Tewali wano mu Uganda yali agulidde nnyabo kagaali yadde ogendayo. Kitegeeza nti his hands, Museveni's hands are tied. The inside out. Yes. Ne Joseph Tamale Mirundi. Olwala bwetu wetumaliriza nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside